Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Nakuteba y'omu. Bwe twafundikirira ekitundu kyaffe ekyayita nali maze okubeera nga mpeebwa amaka era abantu bangi abajja okunsanyukirako n'okunjozaayoza bantonera ebirabo bingi nnyo era awo we nasinziira okubeera nga nsigala n'abavubuka babiri abaali bampeereddwa okuva embuga. Nga wayiseewo akaseera akatonotono okulonda kw'abakiise abaatuulanga ku kakiiko akaatiisiza ng'obuwaanyi kwali kutuuse era munnange muno omwana muwala gwe nali sinnaba kumanya bulungi we yaweerayo erinnya lyange era ne mbeera mu abo 15 abaavuganya era bambi abantu ne batangiwa ne bannonda bya nsusso. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula mu maka gange. Nze ne kye nalaba ku lunaku luli si kirojja. Nagenda okuva mu kigango okwessa ebweru ng'abantu banteeze nga bw'olaba abateega omubbi. Abaasobola okuntuukirira bansika mu mukono. Abo abaali ewalako ne bampuubira obutambaala obumyufu. Natuukira ddala ewange nga ndi mu nnassisi w'abantu abaagendanga banjozaayoza olw'obuwanguzi. Mu nnaku ezaddirira nakyalirwa abantu bangi abajjanga mu bibinja ebitonotono. Naye mu bantu bonna abansanyusa ate era abaasanyukira ennyo okulondebwa kwange, omuwala weera eyawaayo erinnya lyange yasukkuluma. Omwana muwala oyo yali akwata mpola nnyo ebigambo era nga yeegendereza nnyo mu buli kintu ky'akola. Omulundi ogwasooka ye okunkyalira yagaana okubaako ebigambo ebiwerako by'ayogera nange. Bwe yamala okunjozaayoza okutuuka ku buwanguzi n'ansiibula. Emirundi mingi nakolanga ebintu nga sigenderedde naye ebisenga ne biba by'amagezi nnyo era oluusi ne bintenderezesa. Omwana muwala oyo nalaba afaanana bw'atyo nange saamubujjirako kumubuuza oba okumugamba kino na kiri mu kiseera ekyo. Ekikolwa ekyo kyanfuula omulenzi ow'empisa ennungi mu maaso ga Weera era ne mu bawala banne be yeeyabizanga be yabuulirako. Weera yasooka nannyumiza eby'obulamu bwe n'olulyo lwe byonna, olwo nno nga nze mmaze okumuttotolera buli kantu konna akanfaako okuviira ddala ebubebbere okutuuka lwe nalinnya ekigere ku kikoota. Kyokka ebyannyeenya saabisiinyizaako ddala nti yali muganzi wange gwe nalaba naye ennaku eterituggwa ku mwoyo. Weera yantegeeza nga bwe yali omuwala omunaku ddala. Mu kunnyonnyola kwe yaŋŋamba bw'ati: neesiimye nnyo okufuna munaku munnange gwe nnyinza okubuulira obuyinike bwange ng'asobola okubutegeera. Nze gw'olaba saakuba ku kitange kimunye era ne mmange saamumanya. Bantegeeza nti omuntu eyalina endibu ku kitange yamusindika mu kikoomi ky'omuliro, bw'atyo n'afa obulumi bw'omuliro n'asirika. Awo we namubuuliza nti, Weera, abaakunyumiza baakutegeeza omusango omukulu omukadde oyo gwe yazza ogwamusesa mu bulumi obungi butyo? Yanziramu nga bw'anyeenya omutwe nga n'amaziga gayiika nti, teriyo omuntu n'omu yali akumbuulidde, bonna baakoma ku kwokebwa kwokka. Nalaba Weera akaabira ddala ne musaba ebyokubirekera awo, naye ye teyakkiriza. Amangu ago yakwata ekirege ky'olugoye lwe ne yeesangula amaziga mu maaso n'asiriikiriramu katono n'atandika nate nti, okuviira ddala mu buto bwange nkulidde mu mikono gya musajja ziri awolawo era alinga ekitange yennyini. Awo we namugambira nti, omusajja oyo mwewuunyizza nnyo kubanga bwe ntunuulira n'engeri gy'ofaananamu bw'otyo, ziri awolawo akussaako nnyo omwoyo. Munnange bwe nayogera ebyo netta bwessi. Omwana omuwala teyaŋŋanya na kubunira n'ambuuza nti, maama, nfaanana nno ntya bannange Weera waabwe? Nze alinga akazimu abula okugenda n'embuyaga. Ye singa wandabirako wali nga sinnagenda wa muwaanyi gye mmaze emyaka 2 nga ntontuzibwa, wandigambye oti?
Bwe nalaba omwana muwala eby'obuyinika abivuddeko yenna abuguumiridde olw'obugambo obulungi obutono buli bwe namugamba, ne nnyongera okumubuuza ebintu ebirala bye yalaba ewa Muwanyi. Naye olw'okubanga obudde bwali bugenda buzimeera, nansiibula kyokka nansuubiza okubinnyumiza olulala. Ekiro ekyo kyonna nasula nkulungutana nga ndowooza omwana muwala Weera. Okunyooma munno kibi, obulungi bwa Weera, ebikolwa bye n'eddoboozi lye byambuzaako ekintu ekirala kyonna kye ndowooza. Amaaso ga Weera amanene ag'amata nga bw'omulaba omuyita mu mbejja. Ennyindo ye empanvu eyanaanira mu kifo kyayo nga bw'ogiraba weewuunya. Langi ye ey'akatakketakke nga yamusaanira n'ekamala. Amannyo ge amatukuvu omwetondeka n'omuzigo gwe wamma nga bw'aseka toyagala abonere. Naye ebyo byonna nga biri awo, omubiri gwe ogwamusituka n'obumu obutono nga Lugaba kwe yasibira ekifundikwa. Weera yali mulungi, abawaanyi balungi wa bannange. Ebyo byonna byali bikyabuutikidde omutima gwange, era nga ne Weera ntandiikiriza okumulowoozaako ng'omuntu asingira ddala okuba ow'omugaso, ow'omukwano nnyeenya neesimba mu maaso mu birowoozo, nanzijukiza nga bwe yali omukwano gwange asinga. Najjirwa akabuguumirize n'entuyanamu katono, olwagwawo lwe lwamala saddangula okutuusa enkeera. Emirundi egyaddirira Weera yannyumizanga ebintu bingi ebifa ku buwaanyi, naye ekyasinga okunnyamba ennyo bye bintu enkumu ebyakolebwanga embuga ewa Muwanyi. Ebbanga ery'emyaka 2 gye yamalayo teyalina kantu n'akamu k'ataamanya. Bw'atyo nga bwe yabimanya era bwe yabimbuulira. Olw'ebyafaayo enkumu n'obulombolombo Weera bye yambuulira, nafuuka omusajja ow'amagezi amayitirivu mu lukiiko. Ebiteeso bye naleetanga nga tebatera kubigaana, era bwe baayagalanga okubirongoosaamu nga babikyusaako katono ddala. Ate ebimu bannange bye baaleetanga ne mbibamenyesaawo nga mbajuliza amateeka n'obulombolombo bw'eggwanga bye nali nkutte ng'omweso mu kiseera ekyo. Bwe waabangawo obukiiko obutono obwabanga bwetaagibwa olw'ensonga ez'amangu, erinnya lyange lye lyasookanga ku lukalala. Okusooka natyanga nnyo nga ndaba abantu bendi nabo bansukkiridde obukulu. Naye ekyaŋŋumyanga omutima kwe kulaba ng'ebiteeso byange baabisiimanga nnyo. Nyeenya yamanyanga ebyanfaako naye bye yalowoozanga nga siyinza kubitegeera n'akatono. Emirundi mingi nayongoberanga mu nnyumba yange nga ndowooza ku munnange bwe zaatulabira mu kibira, naye nga nkaabira mu lwayaba era ddala nga nkoowoola abombye. Nkwaniriza mu ssula yaffe ey'okutaano, omuwala Weera. Ebbanga eryasooka nga nnyingidde enju yange, Muwanyi yalinganga neerabiridde ddala. Naye nga wayiseewo emyezi 7 mulambirira nga mmaze n'okulondebwa ku lukiiko lw'ekyalo, Muwanyi nampita okunyumyangamu naye. Naddamu enfunda nnyingi okumunyumiza eby'obulamu bwaffe n'ensi gye twava. Nga mpezezza omwaka mu buwaanyi, Muwanyi nampa ekirabo kya kulambula buwaanyi bwonna. Kino kyankolerwa lwakubanga nali mugwira mu nsi eyo. Omwami teyakoma ku ekyo kyokka. Yampa abasibe 10 abaakolanga ewange okumala ebbanga ery'emyezi 2 gyonna gye namala nga nnambula. Bankwasa kateeyanira mukama wange ku kyalo annambuza obuwaanyi bwonna. Buli we natuukanga nga neewuunya. Ensi eyo yatandikibwa bulungi. Buli kyalo kye twayitangamu nga kyagala kufaananira ddala ng'ekyewaffe ekikoota. Neewuunya nnyo obuntubulamu bw'abawaanyi bonna. Buli we twatuukanga kyaziranga kunnyanjula, abantu bonna ne bagwa wansi nga bakuba n'ebibatu ku ttaka nga bannyaniriza. Abawaanyi baalina engeri yaabwe ey'okwanguya okufumba emmere oba okuteekateekayo akantu konna ak'okulya. Abaana abawala ab'emyaka awo nga 13 okutuuka ku 16 be batera okuweereza abantu ebyokulya. Obutakulimba kyabanga kizibu omuntu okukwata obukwasi ebyokulya n'otassaayo mwoyo ku mwana muwala oyo aba abikuleetedde. Anti ng'abaana bawala abo balabika bulungi nnyo mu bbanga eryo.
mu buntu nabalowoozangako naye nga nyeenya nnyamba mu mwoyo obutabassaako nnyo mutima. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tufundikirira wano olwaleero we tujja okusinziira tumanye biki ebyaddirira. Akuume.